kale nkwaniriza webale nnyo webale ddala gyosinzira okuba nga totulaba kansubira oli bulungi muganda wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abaisiraamu byonna ofcourse ebiri mu ggwanga mubiraba. Nze Big Bro Jamal owena Kaseke aka Kalyesuubula. Ofcourse tubeerawo wano, muganda wange yampa omukisa ne tuba nga twogera ku bintu eby'eggwanga okusingira ddala ebyo ebiba bitambula mu ggwanga. Ensonga enkulu ze nsinga okumwebuuzaako ezo ziba zitukwatako nga bannayuganda. Kasubire nti muli bulungi, osobola ogenda mu comment section. Mbebaza twawezezza omutwalo, mwine engeri gye munvuzeemu sipiidi awo, naye mwebale nnyo mwebale ddala. Sebo abawagizi bampagidde omuntu eyali ku 1000 okujja sipiidi eyo mulina kufuna, tugenda nga tugenda tulinnya basubscribers beeyongeredde ddala. Kitegeeza nti obubaka bw'oteekayo era abantu beeyongera ddala okubulaba. Nsaba obuuzeeko bannayuganda kyamaanyi. Balamusiza kuba nnyo basebo amanyi bampita kugeziba Jacob bangi bamanyi nga Digi Jacob mutuuze kanti nti muli okay ate muli fine. Yeah. Chairman, njagala twogere ku nsonga ya of course ya National Unity Platform, ensonga ezibaddewo twabadde tuziika omugenzi Pascal. Waliwo embeera eyazzeewo ekindeeta eno ebiseera ebisinga oli mu generation yaffe nga kikukakatako olw'okuba nti olina submission zo z'okola ne ziyamba eggwanga. Naye okusinziira ku w'ekitiibwa Abedi Bwanika bwe yabadde ayogera, yabadde ayogeza busungu mu ndaba emu oba endala nga n'omwana ali eri waggulu asobola okutegeera oba omuntu yenna ali waggulu. Newankubadde wakati mu kubeera nga waliwo ennaku, famire eri mu nnaku, ab'emikwano bali mu nnaku, abantu ab'enjawulo nga bali mu nnaku, wazzeewo okuba nti wagenzeewo akatuuti k'ebyobufuzi. Naye ne Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'amuddamu. Newankubadde yamuzzeemu mu mbeera ey'omuntu gy'abadde tasuubira n'aleeta luyimba. Jacob omutuuze nga Jacob, kino ebyobufuzi bya Uganda naddala eby'opposition kiba kibiteekawa olw'okuba nti wetubeera awo wakati mu opposition nga alwanagana oba nga ayisiŋŋanya ebigambo n'opposition naye ng'ate owa gavumenti ali eri atudde abalaba. Omanyi Uganda yaffe ngisaasira n'omulonzi naye musaasira nti omulonzi bannabyabufuzi bo tobasaasira. Bannabyabufuzi basaasira, nsaasira nnyo omulonzi nti omulonzi bambi abeera confused mu kaseera k'okulonda. Kibi nnyo omulonzi ogenda n'alonda ng'asuubira nti omuntu gw'alonze yagenda okukyusa ekitundu kyavaamu, naye period of time weyitawo n'agenda alaba nti omuntu gwe yalonda ng'akola ebintu eby'omukka. Kyannaku nnyo n'ekintu ekitugatta essaawa zino ng'okufiirwa, okuziika kitwali tusigazza kitwogererako ebituluma ng'abantu, ekinayitinga abantu, naye kati ekyokufiirwa kitandise okujjamu ebyobufuzi. Kino nno ku lwange kindagira ddala nti Uganda yaffe gye tugenda mu maaso awo egenda kubeera nzibu nnyo. Ate 26 agenda okutuuka nga n'abantu baddewo ekitiibwa tukyabawa kitiibwa. Essaawa zino Abedi Bwanika yatuuka ku piki y'ebyobufuzi. Omuntu kasita ogenda n'ogamba nti weesimbye kuba pulezidenti oba otuuse ku piki y'ebyobufuzi. N'entegeerayo ebajja bufu nnyo nti omuntu yeesimbye kuba pulezidenti entegeerayo n'endabayo ebintu eba njawufu nnyo, n'enziramu ebeera njawufu nnyo. W'otegeera nti omuntu gw'owadde ekitiibwa ebbanga ddene obadde omuwa kyabwereere ly'approach y'ebintu bye. Tugambe nti Honorable Abedi Bwanika bwe yabadde ayogera ensonga ku mufu, engeri gye yayogeddemu yaleesemu ensonga ze kyamutadde nnyo wansi. Abantu badde bamuwa bulijjo amunoonya okumunoonya kuti bulijjo anoonya pulezidenti okwogera obulumi bwe ng'abuliddwa, naye I think si bwawadde abantu awatuufu yabadde alina ategyogererawo nga nti omukuba ku TV buli lunaku yitakyala ku TV buli lunaku, omukuba ku leediyo n'awantu nga gwe Omuganda wandibadde owanye respect kuba nga wantu wabaddewo bamulekwa, wabaddewo bannamwandu, wabaddewo abantu mu sekita ez'enjawulo bati bamulekwa babadde bakulu ennyo abantu abo, okubalaga nti ku ntaana ya taata waabwe ku respect ya taata waabwe esembayo weefuddeko nga ggwe, weefuddeko nga individual. Omanyi waliwo waki tuweekera abantu okumateeka mu nnyumba zaabwe z'olubeerera, si kukudaala na kuyisa mu maaso.
nakubalinyirira just bawerekera bawumula emirembe gwe teebereza mukoma akafaananyi ng'osuubira nti oyo omugenzi yawumudde emirembe osuubira nti omugenzi we yabadde musanyufu embaga ye esembayo ku nsi nevundikirwa bivumo nevundikirwa kwekuba bikonde kuba abantu babakubye abantu babakubye bedda abantu balwanye kati oba uganda etuuse bwetyo nga mulabe waffe tusobola omuleka netwecocca obuzibu buliriddawa Jacob buzibu tugambe buli mu bakulembeze obuzibu buli ku nkwata ya solution zetusanga mu bulamu bw'ensi obuzibu buli ku bizibu byaffe ng'abantu ngeri tubikwatamu ng'abantu obeera politician okiikaminga ddatu because politics is a dirty game naye okwata ddata netandika okutambula naawe neraga okwefuula enkuka ensajja buli wamu weekanga ng'atalina abantu bokosezanga omuntu okugamba nti Honorable Abedi kye yakoze yabadde talina kukyogereraawo yabadde alina kukyogererawo ng'asanze Kyagulanyi bali wamu ng'asanze Waiswa bali wamu ayiseewo n'abaana be yayise abaana nti gwe otuma abaana mu statement ze yasinze otumya statement ze yakola ze yayogedde yagambe mufumbira sikwata nk'omwana wange sibakankona mwana wange okitegeera sibakankona maama wange statement ezo alina nekyayogedde nti Kyagulanyi lekeraawo okutta abantu naye yamaze n'akirambulula nti lekeraawo okutta abantu ng'agamba nti bannabyabufuzi abatta awo simanyi kiki kyeyabadde ategeeza soka tufuna statement gyagambe nti sikwata nk'omwana wange mwebakako sikwatangako maama wange mwebakako ngugamba yakedde mu kyekyogera bukozi bwatu manyi mulimu ebintu bye tulina okukeeramu kyokubeera riyo obulamu bw'ensi tozanyira nku mwana w'omuntu gwazadde okumpe onaga neebaka ku mwana wange oba ompe mudde oba ekitiibwa kyange okisizza nnyo wansi okeera kumanyi okugamba nti neebaka ku maama wange oba ompe mudde mu Buganda waki Waisa gwe yatunuulizaamu ekintu ekyo n'akimugamba ekibuzo kinjagala weebuuze ng'omuntu bwe yatuuse ku Bobi Wine n'amugamba abaana bo batuvuma Bobi Wine akoze vidiyo nyingi nnyo ziringaga nnya ng'azenya ku bantu abavuma abantu ne vidiyo ezo ennya tezimala okigenda mu maaso kubanga Bobi Wine musumba eno rigimu yiye eno rigimu ya President Kyagulanyi tezimala nti ennaku zino abantu ovuma omuntu ng'oli mu struggle oba oyambadde enkofiira eriku ya nuupu ng'oyambadde ovulo ng'olina ekifaananyi ne Bobi Wine oluusi okuta ekifaananyi kya Bobi Wine omuntu wa bulijjo tesobola kiramu kyaga nti n'omuvuma nga toli muntu akusindisa okimanyi bulungi nnyo mu politics waliwo omuntu gwe basindika n'akuvuma akola ekyo okimanyi bulungi mu politics mulimu abantu gwe bagula okuwaayirizaako obuwaayiriza eno gye ndi emulamwayo mulimu omwana wa Nuupu ava Businjiri Nyanama zone nga ne mu campaign nakwatako ne ku ssente zange nenzimuwa naye yayimuka mu mukolo ogumu n'agamba Jacob awandiisa abantu ogenda mu kibiina kya MK Movement nga sikikolanga nako ne MK Movement sijja ssente zange sina ekifaananyi kyange nga ndi ne muhoozi naye sijja kkera makya kugamba nti Muhoozi bulamu bwange tannyambangako wena Street Kid Muhoozi yampa emitwalo 4 by then emitwalo 4 gyali mingi naye nga newandiisa ku Munabageka Primary School nga bwajja ampa ssente ezo nga ndi Street Kid naddamu okumusanga nga nkuze namusanga ku Serena awo okitegeera kati omuntu kwawulya statement eyo nga n'emifaliso gyengaba mu bunamanvu giva mu NRM buli kimu kyenkola kiva mu NRM
nga gakata mu gusina kintu wadde kimu omuntu yampa empaliso ava Canada asaazi yali konkati ali Canada bamita Sylvia Agnew yali mukazi wange yali bulangiti empaliso zinagabanga nikati oli ye alina kyalo kyemutalina kyeyali akikoledde ng'alaba gwakola ennyo alina kukirama kyokukubiriza mu bantu because bamusasudde okukola ki akuvunze kati ensi yaffe gye tulimu nti propaganda mwangu nnyo okutambula n'okukkiririzaamu ebigambo bya Honorable Abedi Bwanika yabadde mutume Abedi Bwanika ayogedde kimuli ku mutima buli muntu alina omuntu gwakkiririza kubanga Bayibuli egamba okkiriza nnyo omuntu oba musiru kasita okkiriza nnyo omuntu oba musiru kirungi nnyo okukozesa kuwiiriyo Katonda gy'akuwa ey'okutegeera okufumiitiriza n'ofumiitiriza nga kino ekintu kigenda okwogera ddala wano nga Abedi Bwanika omuntu era atuuseeko ku ballot paper semulundi gumu etwala Uganda maaso nga pulezidenti neesimbawo kino ekintu kijjirawo wano ye abaffe bano abaana abaza okukungubagira taata waabwe okuwa respect embaga yeesembayo banantwala batya okufumiitirizaamu kintu kikulu n'okwerekeza kintu kikulu kyesitatinayita omunenya nti wabeerawo omuntu gw'oyagala okusomera nga tosobola mufuna wantu w'omufunidde mu kasonda w'omugwikiriza ng'omusomera byonna ebikuluma n'otafaayo banandaba batya azinogaatiyafudde ebikuluma mu mutima kiri eri gw'ogambye okutegeera n'okusoma nebaza pulezidenti Bobi Wine okubeera nga yategedde n'asoma embeera approach ye yabadde nnungi nti olimba lwe yayimbye lulikuwa ansa kikyagenda okuzzaako tekyamusaba bigambo ekirungi ekiriwo yagenda okugenda mu byobukulembeze nga sita oba owulidde ebintu bingi abakuwaana abakusuuta oba obitegedde kati approach y'okuddamu kano ate Abedi nti ye abadde mu byobufuzi naye nga si sita ebintu ebyanjawulo abadde mu byobufuzi nga si sita abadde talina woofiisi kubeera famous abadde talina woofiisi yes waliwo okubeera mu byobufuzi nga talina woofiisi waliwo okubeera mu byobufuzi ng'obadde mu byobufuzi ng'olina ne woofiisi gy'otwaleyo abantu gye bakulonderamu ebintu ebyo byanjawulo okubeera mu byobufuzi naye nga tolina woofiisi naye ng'oli mu mizannyo gya byobufuzi tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Yakolako ne church yakolako n'ekibiina kye ky'obufuzi ninga calling takola ki eddusi terinaako limu tebaali muwanda ku ye nga Katonda yamugamba nti bw'olikeera ku makya nodda kuba MP osanga ye level ye eyo olina okuwandirako eddusi ate bw'otambula mu byobufuzi bw'otandikira waggulu bw'odda wansi oba wezizza nnyo wansi so akwesimba kuba division mayor nemane nesimba kuba kansala bwe Kampala nemane nesimba kuba kansala ku municipality mba ngudde nnyo wenva ku division mayor era nagenda kuba mayor otaba mayor kuba MP osiba MP oba kuba LC5 neto nakera macha kuva mu class ya division mayor olulunkanya kubeera MP nti kikyambi obufuzi kwa buli mukyenda mulimu ekyokuyiga waliwo byalina okuyiga Mosh kansala wa Kampala
mu lukiiko lwa KCC. Kati Moshi bwakera kumanyira nti ku kisanja edda kugenda kuba MP abamusiru alina kulagawo. Bwakera kumakya Moshi naga kuwa kansala obudda kugenda kuba meya abamusiru Alina kulagawo. olina okutambula emitendera. Yava kuba kansala agende kuba division. Yes. Nobanga olina ekirooto ky'okubeera meya waakiri gendako mu kansa emirundi ng'ebiri ddayo nga kwa kansala emirundi ebiri oba esatu experience oba naye amaanyi ne byotegeera bingi. Tosobola kubeera junior mu byobufuzi nova mu kisanja ekisooka n'ojapirirawo ekifo ekirala. Kino olwedde obadde tonakiyiga okiyize olwedde ofuluma ate ogenze okitegeera okubanga osembye ne bakukwata ne bakuteeka mu kikirasi endala ng'esi gy'ovuddemu togiyize bulungi. Chairman, era ku nsonga za Honorable Abedi ne Honorable Mpuuga bannamasaka waliwo of course akakundi akaavaayo oluvannyuma lw'ebigambo ebyaliwo mu kuziika nga bo balaganga ne bagamba nti singa teyali Kyagulanyi singa Mpuuga toli mu paalamenti era waliwo ne munnamasaka omwe yalumiriza singa teyali Bobi Wine singa Abedi toli mu paalamenti. Mu ngeri y'emu Honorable Abedi ne Mpuuga bayinira we baabadde ne bagamba bagenda kulangiriza ekiddako ne bavumirira ne Ovulo kubeera okuddamu butambala Ovulo tebavuddemu mu Nuupu olwo naye wagivaamu Nuupu n'ogitukiramu ate n'ogitwala. Nkikuddiremu Abedi Bwanika ne wagivaamu n'okera ku makiro twakwata ekibiina kya Nuupu n'okitwala mu byobufuzi feva ya Bobi Wine nga feva yaliko ya Kizza Besigye nga feva yaliko ya Ssebaggala feva yo mu byobufuzi ebeeregiyo n'oba ofootya temutasobola kujja. Abedi Bwanika n'awandikira ku makina kufuna ekibiina ekipya talifuuka Kyagulanyi nti ate ekiriwo nti Kyagulanyi akoze bingi nnyo mu politics mubanga ettola okusinga ate Abedi Bwanika ebbanga lyamaze. Kyakulabirako mu byobufuzi Abedi Bwanika bate ekyokulabirako ekitakuinspiringa kubeera nga kyo kyawufu n'ekyokulabirako ekikuinspiringa okubeera nga kyo. Nkikuddiramu kyakulabirako mu byobufuzi nisi kyekulabirako ekikuinspiringa okubeera nga kyo. Owa njagala kumbeere nga Abedi Bwanika okutegeera Bobi Wine kyakulabirako ekikuinspiringa okubeera nga kyo njagala mbeere nga Bobi Wine because olugero lwe lweyogerera lwokka nti olugero lwe otuula n'olufunyisa n'ogamba yakikola atya naye ate olugero lwa Bwanika tebewuunyisa nnyo because yagala okutandikira wansi n'atandikira waggulu ate waggulu gy'ataafuna feva n'agwirayo. Ekyenjawulo abantu kibatandika kutegeera nti n'okeera kumakina okukwata Nuupu n'ogifuula erinnya eddala nga mulimu Kyagulanyi ebeera n'amaanyi. n'okwata Nuupu n'ogifuula ekibiina eky'ebyobufuzi ekirala n'oggyawo Nuupu n'okiwa erinnya eddala kasita muwamu Bobi Wine ebeera n'amaanyi. Omanyi lwaki? Because guno omugigi gugwe ye musumba guno omugigi agutegeerera paka olunaku nga Katonda alonze omuntu omulala kubanga naye teyeeronda okuva mu kisanja kyakuba MP nga bwe kimukiranisa oba mulimu ekintu boogera ku makya nga Katonda agambye bino ogenda kufuna oba ogenda kubeera wakabi nga bwe kyokwatako kyonna kira kikkiriza bukkiriza oba nabaga waayi batugembe olina ka political otunda milioni 5 waliwo addaka kuwamu milioni 7 ozitwala nga bwe kimu kijja gy'oli kati ye Bobi Wine feva nti feva tebagigula era tebagikaka omuntu omu agigaba eyo bamuyita Katonda paka eddusi lyakuwanduddeko werikala ng'agiwa omuntu omulala.
okitegeera n'okolanga buli kyokola kitambula kitambula nga teri muntu asobola kukulaba na mukamwa efe bebeera yiyo naye oba nga abantu batandise okutandika okulaba mukamwa waliwo sayini ebeera ejjirako ekulaga omusajja Elijah mu Bayibuli Elijah y'omu ku bantu yayimira maaso ga Katonda amugamba alina nze nzekka tolinayo muntu mulala nze nzekka n'amugamba mu nsi kuno nninamu abantu bangi nnyo nsobola okukwata abantu abo ne mbafuula nga ggwe kubanga nze yakufuula ggwe bw'oba nga Katonda gy'ali nga tukkiriza nti Katonda gy'ali ate nga Katonda yateeka entiisa mu bakulembeze gwe n'omugoberera n'otandi mugoberere n'omugoberera mpaka nga kwegamba amutaddeko ekisa abako n'ekisa kye kyamutaddeko eddusu lye lyabamuwandize kuli ayogera statement egyo n'ekisobola mu bw'omuntu nagamba muntu ono yandibaamuki omulamwa kati Katonda okulwana n'omuntu oyo mu piriyodi y'obalwana ne Katonda oba toba nanjawulo mu Bayibuli omusajja yakuba endoga nezimanyi kyuka nekubalaga owai gwankuba mu maaso naba waliyo omuntu angana okgendayo oyo mukunkuba ne omusajja ngamba sigendayo guli mukunkaleka miggo paka oli weyakera ku makya nalaba nabekadde engulu ate mubaamu bulamu bw'ensi bwolina okudda engulu wadde omuganda agamba bw'otayomukira ow'ebbango otambula omukira teweebikka waliwo wotalina kuwemukira wabbango n'omuleka ng'olina muleka weebikke nekufuuwa ye yeebikke because wogenda okuwemukira yewa abe nti yakoze yawemukidde awantu awakyamu mukadde akakyamu yawemukidde awantu awakyamu mukadde akakyamu omuntu omukyamu mu kifo ekikyamu bweyamukidde asobola omuwemukira kubanga abeera ku leediyo buli nnaku abeera ku TV buli nnaku wewemukira eyo naye okuwemukira mu kufiibwa gwe weebikke bamulekwa obaleke ng'empeeyo ebafuuwa namwanda omuleke ng'empeeyo emufuuwa ekyo kikyamu singa tuyiga engeri gye tuwemukiramu abantu n'ebifo tulina okuwemukiramu nze banategedde wagera kubeera olutalo father yayimuse n'agamba statement eyagambye bannaaye esente zireme bamalamu muleme ntegera kati wano nno wateeka okubeera waliwo faya yayogedde father gwogamba ono yagambye enkyukakyuka kugamba naddala bannabyabufuzi abatayimirira ku kigambo kimu netegera nti wano wateeka okubaawo faya ate babakola nsobi ne baba mufumbira mike ati yandibadde waasi kubanga Abedi ogamba baanika Abedi ogamba mufumbira nti sikwatangako baana bange te ekintu kisinga kuluma muntu kugamba nti nookata omwana wo muganda wange oli munamawulire oli politician genda binoonyereze nabiwulira ku eyekolera omumanyi waliwo yabyogerako abeerako ku social media mumanyi nange era nvumyekokko naye muntu nganze gwesitakiso akera makya kuddamu nakuwa budde bwonga nti oli musitwago jangu mu Uganda todduka beera ng'abaana bali eruzira bebasiba amakomera ag'enjawulo biva temusitago entuufu tebadduka webali era balemirira mu kkooti bagamba ng'empagira Kyagulanyi tebamuwagirira wabweru w'eggwanga kati gwagamba nti ali musitwago nnyo olumirwa nnyo Uganda naye ng'osinzira wabweru tomanyi kyetuliko nga ffe kyetuyitamu tokkirizibwa nakwogera ku nsi yaffe kubanga ffe ensi yaffe tugimanyi ffe tugirimu ebyaddala buladi enisitoga entuufu nogera mu ddwaliro nga teri ddagala nogera mu ddwaliro n'omwana wo omuwa passport nga bamala kumuyisa ne jjajjaawe kati gwe oli wabweru wa Uganda tomanyi sitwago ki gye tuyitamu fe abali mu butaka wazira kyokola tukittaffe abali eno nti banga olutalo lwa British lwatuuse nekiseera ne lweyawulamu abawagira Museveni lwakuba abawanira entalo zaabwe n'awagira opposition ffe tufuna obuzibu
n'obuyambo buva mu nsi eyo bwotandika okukendera be bannayuganda abali muno mu Uganda abagenda okufuna obuzibu saali e Canada saali e UK saali mu America wazira ffe abali wano abagenda okukera mu kyokufuna obuzibu. Jamal tukize tugaane nze njagala enkyukakyuka buli omu ajagala nesijja kera makya kukwata nkyukakyuka gikupiikamu lwampaka wasa nina okulaga ebirungi ebiri mu nkyukakyuka gwe kenyiwaga nti bannange senga Bobi Wine abeera mu pulezidenti tujja kweyagala naye kati nkubamu akafaananyi kubigera mu maaso mu Uganda naye aliyo omulowoozi waffe agenda okulonda 2026 kikyagenda okulowoozaamu bwe babadde boogera kyamaani owekitiibwa Mpuuga tebamuwadde kazindaalo ekiri kyokolamu singa bawadde mukuumiro kyandibadde waasi oba oliawo n'ekyampuuga bakitunuddemu nayo kisobola okuba waasi naye bwe babadde baddamu ku bimu bye bazzeemu principle era babadde bategeeza abantu kuba oluvannyuma bakoze akatundu kaabwe ne boogera nga bategeeza abantu nti entalo zaatandikira mu Masaka tubadde mu byobufuzi ebbanga lyonna tetujja tiisibwa ekiddako kiki bagenda kukola kibiina era bwakola ekibiina tubale nti owekitiibwa Mpuuga agenda naye kwesimbawo. Omanyi mu bantu bonna bonna mu byobufuzi gwempa ekitiibwa amuyita Betty Namboozi Honorable Betty Namboozi oyo omulaba muwe ekitiibwa naye bwe musanga mubuuza naye tamumanyi bwe musanga mubuuza mugasibyeta no maama naye tamumanyi. Namboozi yanvumako kokko lumu ku Twitter ku saga eya Shasha Brighton yagenda napostinga nti abakozi ba ddembe bakwatirira abakazi naye nga tamanyi lugero wagye luvudde yalusanga nga lutalo luli ku gundi n'alubuukira. Ekisaka omuteeza nti abakulu abamu babalaalingira bulaanyiza nedda ssebo Namboozi bamulanyiza yiye nkuba olya kino era namala kunga statement zaazo omanyi okuva olwo naye gweosinga okwagala gwensinga okwagala mu bakazi abana byabufuzi mu basajja bensi gwensinga okwagala oyinza n'okwewuunya nnyo lwaki mwagala. Musajja yali ayogera mpola naye ng'ayogera points ze ayogera mpola naye ayogera points ze aba takyamunkirira ate looya takyamunkirira so ne banaakola ekibiina ekipya naffe nga teri kuyaawe kijja kubeera ngaekibiina kyabwanika kyalina ekimutambulira mu nsawo akiina tekiriyo kyakola ki kirina enkyukakyuka gye kyakolawo naye bwe naye bagatta batya nga time si yaabwe tewali kijja kukyukibwako baddeyo beetonde. Omanyi otegera nti omuntu ali mu time ye owulira amaloboozi g'abantu kubanga eddoboozi ly'abantu emanyi ga Katonda kati weeraba nga amaloboozi g'abantu tegawera there is a problem. Yemu kusayina eraga nti obuukira etokota naye gy'obuukira togimanyi speed ki bweri kweddukira ojja kubuukira etokota ng'erimu ola gitandikiddemu okitegeera tetuganyi bamaanyi naye bamaanyi because of Nuupu bamaanyi because of President Kyagulanyi Ssentamu kyonna kye bali kati ssaawa zino kuyitibwa Honorable Bwanika mu bufunze ekisanja kino okubanga bumwe bali mu Parliament. Yes. Maanyi ga Bobi Wine. Yes. Si maanyi ga Bwanika n'abantu bamutiikinga lwa Bobi Wine. Yes. Nga batiikinga ambuleera. Kumakya nga bagenda okulonda omusajja ata oluyimba teyatulana ku leediyo yaleeterako simu ye. Ambuleera tiikinga. Buzigire okubeera ssaawa 4 nga buli muntu yena aluyina mu Uganda. Yalukwala n'alujja mu studio njogera ku simu n'alujja ku studio Dani Magic n'atandika odduweereza bwe n'atandika odduweereza ku bantu abali mu ki netuuka ku muntu owa bulijjo owa wansi abalujja n'aluteeka ku bizina balina ebizina basala sente batandika oddukuba ku byalo ebyenjawulo nga n'ogenda okulonda owuli Bobi Wine nga bannaye buli abali ambuleera akola ki
gaali maanyi ge lyali ddoboozi lye kalayinza okuba kale abakuba nga bwe bayogedde abatta nga bwe bayogedde lwaki abatta kyekibuzo ekiriwo kubanga mukulu yagambye lekera okutta lwaki abatta abantu lwaki abatta amala n'akalifying lwaki abatta oba baba tebagwanira miliyoni 5 ozimanyi ekitegeeza ng'ozijje mu ikonomi ya Uganda miliyoni 5 bwe ziti ziba nnyo lwaki abatta olwamala bo ebikola byabwe bye bakola tebimutta kubanga omuntu wa bulijjo yakera mu kyokonda Nuupu nawulira nti Nuupu ababaka baayo baba bayisa amateeka ne budget tebabeera mu kanso tebabeera mu paliamenti baba bali luddawa amateeka ganyigiriza bannayuganda Nuupu ba MP balinako omukono gwabwe kwaba majority bye balina nakikola omusolo guli ku buli kintu kyogenda guva mu kisanja kino mwebali lwaki abatta osanga ebikolwa byabwe nga bo ba honorable ekigambo honorable kyalabika nekibeerabiza nti nno yesu wadde muli ba honorable naye mulina nno gye mulina okutambulirako muli mbwa njeru waliwo amateeka agamu ge bayisa obuyisa bo bennyini nga ganyigiriza muntu wa wansi zigatwa kimu ekibuzo kiriwo kiri nti bw'owulira honorable bwana kati agamba lekerawo okutta abakulembeze batta bakola ki era lwaki abatta lwaki abatta Nuupu mbwa njeru nti buli agenda okera mu kyo gamba ndi wa Nuupu olina okumakinga sure nti noli mweru ng'embwa eyo nga n'otambulira mu bisagazi nga n'otambulira mu bbuca ajja kukulaba nti eyo ng'ojja kutambula mu bbuca nga tokutteko nnyama wadde olaba ennyama weeri naye oveemu because oli mbwa gye baatraininga obutaliiraliira Nuupu mbwa gy'onooteeka ewaka n'ogiyigiriza okuliira mu suwaani egyo naye ogiyigiriza okugikasukira emmere n'omuntu ali wabwera ajja gikasukira erye efe yakwajje atwale byayagala olina okubeerako embwa enjawulo ku mbwa z'osanze okitegeera bw'oba nga oli mukulembeze manya oli mbwa njeru byonna byogenda okukola bibbulukira mu Kyagulanyi either you like it or you don't like it bw'oba ogenda kubba oba ogenda kukumpanya oba ogenda wa Museveni manya Kyagulanyi ali bitegeera lumu kubanga obeera mu kifo kya Kyagulanyi president oba entitled okumanya buli kimu ekigenda mu maaso ekintu kikusanga ku simu yo wano ng'oli anoga owaayi batugambe gundi yagenzeeko wa muhoozi n'akafaananyi kaakano bamukubye akafaananyi n'asirika batugambe munnange batugambe munnange ku bagundi be twatusinika mu paliamenti 5 tulinako 2 gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. 37 bayenali nasirika naye bona nga bakyalipotinga ku kitebe kati natandika okutumya 37 aliwa
abiri be baliwa kati abiri abo ebikola byabwe bibiraga nti weebali bebasobola okutekinga blame nayimiraga bannange munansonyiwa bannayuganda nze yakola ensobi obutabriefinga pulezidenti wange omusango guli ku nze mwenye yali ku abiri bali naye nga munnange twali mu miitingi Mpuuga ne bamugamba n'agamba omusango agukkiriza essente tannabazitwala begaabiri ebannamboozi okitegeera kati bano abasigadde 37 bwebajja okuwulira nga tajja kuswala kuyimira ku lumbe n'agamba musajja gwe lekera okutta abantu baffe okitegeera be 37 talina kyaswala because akulaba oli mukisa gwe akulaba nga junior akulaba tagwanidde kuyita president naye kinamwagaddeko Abedi Bwanika yabadde addressinga Kyagulanyi Mbantu yamutaddeko ekitiibwa ate nikyeyagadde yamutaddeko ekitiibwa mwami Kyagulanyi ekitiibwa wamufumbira owulire embaga ate kinayagadde president wange kyeyakoze nti yadde addressinga addamu eri Bwanika yamuwadde ekitiibwa ekyasingidde okubeera ekirungi mukadde wange kyo kiraga nti alina experience okumusinga but approach ayinza okuba abakulu because statement ya Kyagulanyi nnene Kyagulanyi bw'ayogera eddoboozi ly'eddene n'agamba eddoboozi gali amaloboozi 3 agasobola okuteekayo enkyukakyuka anytime mu Uganda muno ensi nedda nebeera nnungi oba n'ensi nebeera mbi eddoboozi lya Kyagulanyi liri ku maloboozi ago 3 bw'aba kuba n'akwogerako ngenda ku kitebe omulumba omuganda onkubira bwereere njagala ndaga obujulizi obulaga nti nagenda wa muhoozi njagala ndaga obujulizi obulaga nti natwala ssente ewakubuuza ssente oddawo oti okolawo oti okola tuli straight forward baga nti ova ku ekifo kiweeyo n'ogaana naakujja ku kifo kyakubeera vice we Uganda era sitiri n'okola ki n'ogaana lwaki takukubakubuliza mu ttaka ng'oli mu munyuma munuupu ye fountain of honor 001 munuupu ye fountain of honor munuupu ye kamala byonna amaddira omumanyi ye Rubongoya yes munuupu nga weeri president Kyagulanyi ye fountain of honor yasalawo nti fuluma wadde amateeka weegali agagavayininga Nuupu naye ye custode waago okusalawo okwenkomerero ye custode waago nga tukyalina abakulembeze abalina experience nga baagana okukkiriza nti ebiseera byabwe byaggwako waliwo emigugu emito yes olugenda kutunda Ssebaggala we yajja n'ayuguumya Kampala omwo nali street kid atandikira Ntebe ku kisaawe tewali wamumanyi bayitawe okitegeera feva yamusanga alina mu kkomera eri eyo bwe yagira bw'ati okugenda okuyingira Uganda ye feva yemu gye yasanga Mandela okkomera so feva ya Katonda eri fami nti esookera mu makya okukusanga oli mu mbeera nnungi nnyo nekutome natandika okukozesa naga nti kati njagala okikyuse Uganda bwoti njagala Uganda ogikyuse bwoti tayogera naawe direct naye akudrivinga okushapinga Uganda naye muganda wange okudrivinga okushapinga Uganda bijja okusanga bingi naye kyotalina kwerabira mu bwongo obwo si gwe asoose si gwe agenda okusembayo bw'aba agikuwadde gikozese okutwaza Uganda mu maaso kyolina okukola kyolina okukola
weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana, oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala, na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okulira n'omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate tukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7728 naye noti 7558 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo.